twalekedde. Wow, chak. Kakaino mukasya kano ne bajja bagamba wa DC Pictures bakutuusyako sinema gye twolekedde. Eruda nga bagamba yakayise Iron Well. Tugenda Kinyonyoka. Tutandikidde Maserengeta ga Dakota 1917 gwe gwali omwaka. Kakaino mukasya kano tutandikidde Ruda. Waliwo maguja zino ze bayita zi Snow Dogs. Waliko kabaka yazirika emabega nezikwate kubo nezisembera nga bagamba Mackenzie Aston yagenda okulembera abazannya akawungeezi k'olwaliro ne bajja bagamba kabaka Kevin Spacey akabuzemu nga bagamba David Ogden Stiers ne yagenda kubeera mu sinema. Rodi yuyo wabula zimutwala emisindo Kamala njagala olabe nga bagamba Augusta Schoenberg ne yagenda kubeera mu sinema. Kabaka kyava ayitawo njagala olabe wabula maguja zimutwala ebiseera ebisinga mu mbeera bwe tusenga beze baba tebalina ntambula ndala okujjako efalaasi pozi kugaseko ne zino zimaguja Snow Dogs nga bagamba Johnny Terry Penelope Dust bonna bagenda kubeera mu sinema. Kinagera okuzza amasu kyava alengera train bikyandibadde ng'eggaali y'omukka yasooka n'asaba zongeremuko ne basooka baatika wabula kati yatika ne train alina ezimaguja njagala olabe nga bagamba Paddy Madden yaliko suubiza ina wa sinema kuno kwonna kwanjula kabaka n'alyoka ayitawo baabo ne bajja bagamba Andrew Dreyfus wabula Stephen Stoller yali production designer wa sinema ne bagamba William Wedges the director of photography. Mukasya kano yajja James ne George bali bakapale producer ba sinema kakaino omugoba kyava soka muwevingira oba musimba kajambo wayo obudde ati mudduke kakina atambuza mabankaluwa nga twaje kayina okubeera ati mwangwe tunogesa ko soka yo train yen kwegaba bulijjo yeringa enkolayi yakwate kubona asembera babano nga bagamba Chase Heidi yali director w'okuntiko olubaba wedde otwokedde sinema oba twatwokedde kyatresha olwaliro mukasi akatwadde ebbali waliwo emmotoka yali esibe y'amagye muto yuno agukiddemu erudda katonda wattu yazeekanga n'esooka zimukuba ekigo zeekanze emmotoka obali okubi kwe kujja badduukirire katonda incredibly foolish. You could have been killed. Ati chuchokoze chiba cha busiru katoti we. Agamba kuroze mirundi emeka gye kutte kubogezako kubanga nzija. Nempete ensonde eyo. Sikanyo motoka ya maje. Run in there. So how old are you, pal? Kato ine myaka emeka. Think you'll be ready? Natiro okwezi 17. I'm ready now. Ozoli mweteke fogera mu lutalo. Kunu ni mweteke fogera mu wabulu lutalo tukakulwana nani. Ono yasheka busese. Stay alive, buddy. Your country might need you. Oyino sikango kyali mu tomanya jebuja masesi eyizo kwetaaga. Kalio misatu yakwate kubo najja. I ain't coming. Waliwo wano kase yake. Land it, you gotta come. Ati oyino kwate kubo je. You know my father. Ati omanye ebintu bya kitanga. Ward, you can do something besides work for your... Nembutufu waliwo ekintu kyolikola wadi. Will. Ng'ovudde mu kukolera kitaawo. Doesn't mean it's gonna happen. I know, but you can try. Yamugamba nti wiro ebiseera bisinga bw'oba oyagala ekintu kituuke tekitegeeza mu kiba kigenda tuukirira. Gwe wadi kwate kubodde ku ddaka. Hi, Mr. Stoneman, and you are once again late. Yeah. Ati munaye train yazze dda nateera okomyewo kikerezi. Oboze kikerezi. Afunyemu obuzibu erudda. What do you say, right? Gwe ng'oli musunguwavu kiki. Ati kiriko ono button. Next time he opens his mouth, I swear. Wabula kaddamu okwasa mu mulimu ngenda musekula amannya. Got the Burtons in this world, son. Anti yamugamba olina ogezaako okwesonyiwa oba buttons mu nsi eno. Besides, ng'ovudde ne ku ekyo. too damn many of them anyway. Ate nga bangi sigamba nti oba batono. Give me his own words. You think? I doubt mine. Lunaku lumu oli mulisa ebigambo bye. Kono bw'olowooza gwe tofaayo. Help you sort the mail. Sooka ojja onnyambe ngeseko soosootola amabaluwa. Bakwate kubo tebajja erudda. Looks and Soren's Bagateeba mu nnamba son. mwe galina okubeera. Person. Kyava asooka ajjayo erudda. That's it for... Gera okuza amaaso n'abako kyalengera yakikuba kooti. It's just a letter. Olina ky'ofunye kono bankaluwa kye kyokka.
muzeeyi yatunula yakwate ku afuluma eweeru kekeno muzeeyi yalengera kyava akwate kuba nasooka gye bali ku dinisa yekkaanyi oli mutabani we wayita akasiira yakwate kuba gyamusikanira eddala mbuzi ki kyazudde mu bakaluwa gyafunye yatuuka wali mutabani we anti baliwo evudde ku kolegeti ye bakuyise oba anti ye muzeeyi yawulya essanyu kyava asooka yeetika mutabani we mu butuufu okwenyumiza yamugamba kimusigenda kikyotegeeza naawe agamba nkimanyi gwe ne maama mukinjagaliza wabula ekifo kyenjagala ekyaffe kiri wano yamugamba ekifo kyo kibeera ebirooto byo gye bibeera kirate sente gwe bya sente biveeko njafuna sente zigenda okutwala mukole nsuubiza gyatugezeko gamba nnyoko kyava mwetika basobole okudda eka kakanyina omuto bamuyise mu college wabula abadde yerayikidde ku sente zigenda osasulwa kitwanise tuition fee kitawa mugambi ebya sente gwe tofaayo ezo sente zo njafuna bakwate kuba okudda eka nagambye okusisya ku mbeera y'obudde entambula ennyangu eryo sino dogs training ogaseko n'efalaasi motoka ziba tezikyatambula anti oli otya kakaino muzeeyi alina amaguja gy'asinga okwaga kwezi zimutambuza kayitibwa kagasi wabula kamanyiye yeka gwe kawa respecting abasigali tekaga kumanya anti amanyi omuntu omu yeka amanyi kitaawe wabula gwe tasobola kutegeera kweka amanyi kitaawe wa road wabula tasobola kutegeera road muzeeyi yakwata ebyo kyava akwate kubadde erudda ono yasiganeka nakka kayitibwa kakari woma tewali tabu kayina obudde bwaziba mukasi ako muzeeyi waliwo flyer gye yafuna yali egenda maaso n'okwogera ku race ya zisino dogs ninga bagamba zigenda simbuka mu kafo akayitibwa Winnipeg nga zolekera paka Maserengeta ino mu St. Paul ninga bagamba nti awangula afuna omutwalo gumu ogwa $. ze sente zafuna waliwo lwodi namukadde ayitibwa Nedi yabagamba ono takyasobola bikola lwasooka kati akaddiye okay taata yamugamba nti bw'oba ogamye gwe tosobola genda nga kino kyekifo kyofaako nange bwetyo bwepulya saagala genda ku byakusoma yamugamba nti bw'obeerawo ng'owulira bubi nti ekintu okyetaaga bubi nnyo otobanga ogezako kifuna Everybody's probably thinking I'm just a big talker anyway. You know, wouldn't last 10 minutes away from the farm. abasinga balowooza kwegamba njasaa bwasami sisobola kuwangala dakiika 10 kuva ku faamu anti ffe ate tubali tusubira ku faamu tesobola kuwangala nga toliiwo osyegera yamugamba tokkirizanga okutya okwesima masekati g'ebirooto by'omutabani ekera waliwo bakwate kuba okujogezako okufuna emiti muzeeyi yali akola omulimu gw'obubazi gwe gwalinga omulimu ogwokubiri gwe yakolanga ewaka yajjanga erudda mu masekati g'ekibira n'afunayo emiti egy'enjawulo laba nagambye tuli kwanjula kwako basooka ne batula bali ne mutabani we nga bamaze okupoyesa ne bakwata emiti ne bagiteeka ku bigaali byabwe embwa bwiso ne zitandika okugezako basika bajja basembera mpolampola bwe batyo ne bajja baabano wabula erudda waliwo engeri y'omugga balina kuyisawo bwegendereza jula zo ziba zigoba kkubo kalino kakasamba okontrolinga akantu kotambulira emabega kyandibadde ng'ekigaali muto yunajja muzeeyi zamusika kakanayise wagudde bali mazzi wabula amazzi ago gaba gannyogoga ekiteekanikiko okamala kyokka ekigaali kimutuulidde ate ekigaali jula kiriko emiti ate emiti gizitoba okamala kakene embwa bazisika musatu akanda kulwana
omutwe yajja asobole okugezako taasa kitaawe kwe kusika ne basooka basimba yamugamba kwate kuwodde mabega kubanga kigenda basikana mu mugwe mazzi muzeeyi yavaayo tiyakuba musaatu bambi kubanga akiraba balwana wabula bagenda siraana bonna yasala mbwa zasigala zisika busisi yasize wasigala emabega kyokka amazzi ga mugga era bwe gatyo gamutwala ne gamukulukusa yonna gye gamukomya mukama y'amanyi musaatu yakwate kubona ajja erudda akawungeezi wabula bye batuse ku kitaawe muzeeyi teyasobodde simatuka era ekirawo essaawa nga 8 balina okwati kubogezaako zikamayitiye sinakyo okusiibula omwoyo gwe bamaliriza ne bakwate ku baddeeka lengera lodi abatayitibwa stoneman kakalino mu kiro yakwate kubona ajja nga asembera ye muto ayitibwa William yagulawo ebbali kakiri ojjukira gaasi yali emanyi muzeeyi era nga bantu b'ekika muzeeyi eka ye muntu we baali bakolagana n'embwa neyitibwa gaasi lodi yatuuka ebbali agamba munaye atuleseewo gaasi era atuleseewo ffe embiriri gaasi atula butunuzi yakwate kuba asembere kwegaba basobole okukwatira wamu ennaku kate bulumi yoye temumufaako era temumanyi kiri awo wabula efa ku lodi omu yekka lwaki okutte kubona ogezaako mumusikayo gweza nkutya obadde kiraawe namukadde yamukwata kyava asooka ayogera ekiruga neetuula erudda ng'amugamba si nsobi yambwa ate sigamba nti oba naabwe ensobi yo kyolina okumanya nti omugga gwayise erinnya lye kyolina okumanya nti omugga gwayise erinnya lye musaatu akaba kimuze yagenze kyava asooka akagumya baabo yakwate kubona ajja atula erudda kyava agenda maaso n'okufuuwa akawa I've contacted most of the customers. ate ngezezaako kontakitinga abasinga ku bacustomers. Listen, I'll help you work out a plan, but nja kuyamba ogenda maaso n'okubaako kyobala you're going to have to think about the farm. wabula olina okulowooza ku kya faamu kagende waako ensimbi zatandika obaggwako waliwo kannakyala kakwate kuba ofuluma ebweru lwodi kamumanyi tera okujjanga wadde nekitaawe What you whistling? anti kakiko ogenda maaso n'ofuuyira mu luwa I wasn't whistling anything. mbadde sirina luyimba lwenfuuwa There's tune. anti munayo yali tuni ya kitaawo Except you can't do it like he did. lwakuba zisobola gezaako olufuuwa nga ye bwe yateranga olufuuwa oluyimba mu luwa kikava kajja katuule waali I'm sorry, Will. anti munayo kitalo nnyo bweru ekya kitaawo ekyatuuseewo era nga kyannaku okamala bigambo byekamugamba bakwate kubo ne badde erudda I've watched him, Mom. anti nali mulabye ng'akola emirimu maama nali ndabye taata ng'akola emirimu era ng'asobola obikwasaganya It's furniture, Mom. ndaba bintu bya fanica And chairs. ntebe emmeeza n'entebe za mu nnyumba That anti munaye si kyekyokka father's touch. mwalimu enkola ya kitaawo Does everything. He knows Dad's work. anti at least Nedi anannyamba kubanga ebya kitaffe byonna yali abimanyi kuba ebya kitange Sell the dogs. agamba ngenda tunda embwa Pay off most of our debts. sobola okugezako okufuna sente esasule ku mabanja Do that, Mom. tosobola kikola maama For Gus alone. Gus? ngenda sente zefuna mu gaasi Son. yali bwayi kono naawe wali mutabani we Because it was important to you. nyina ofuna sente Anymore. ezinakusasuli okwate kubogenda mu college kuba kyali kyamakulu gy'oli yamugamba kimu si kyamakulu kati era ngamba nogamba kale singa si kyekyali ensonga mu maka muno ekyanza okwate kubogenda osomera mu college
yava musungwavu katwakwati kuba okudde ebbali ono kabaka ayitibwa Ned. Omutwe yakwate kuba nayita wagenda agezeko okuwummula wala mubutuufu n'otwo twenyini tetujja kyava asooka akyuka anti Katonda wattu ebweru omuzira gukunta empewo ekunta okukamala awulira gaasi ewogana embwa ebogola kuba kati kintu tebbanga tekyalaba ku mukama waayo. Muntu omu yekka mu famire gwe yali esinga ogezaako okwagala ye Rodi yali ayitibwa Stoneman. Obudde bwakyenkeera kuba Mungu yamala n'abujjako eddiba. Rodi akwate kuba okudda engulu gero kuza amaaso kyava yekkaanya eruda ssebo wali wayitamu ekitangaala musana gwali gutandise okwaka gero kuza amaaso okwekkaanya kyava alengera flyer kitawe gyali ekutte eyogera ku race eya miles 5 era nga basimbuka kuva mu Winnipeg Canada ne boolekera ku St. Paul wabula bavuga mailo 5 nga bavuga mbwa zino zisino dogs ninga bagamba wangula omutwalo gwa $. Ebiseera ebyo sente zaali nyingi mutwalo gwa $. Yabakirawo empale kyava asooka ayiwa najja yetulaga nasika ne maama we yajja adduka Joyce yali anga alowooza nti obosanga ayinza okugendamu nene ndi namugamba nti kati okaddiye weyonywa n'essigala kiyinza okufunisa obuzibu. What? Winnipeg to St. Paul, 500. Agamba nti wano osobola okugezaako okubanga Entering the race, there's a difference. Yeah, but taata yali ayogera kugenda maaso n'okuyingira mu race 10,000. eya miles 5 nga bagamba nti asobola okugezaako okwangula omutwalo gwa $. The race, Efubutuka okuva mu Winnipeg Canada paka ku St. Paul. you won, and neither can you. But I Yamugamba kisawo ye tasobola kugezaako okuwangula kubanga abasajja abasinga ababeera mu race zino bali bato okusinga ku kitaawe. Yamugamba tosobola kuwangula ojja kulemererwa. And you see, Ned tell her I. waliwo ndabye nga nvuga embwa zino Even he couldn't run this race. You heard him say it. kyantwalira ebbanga gwanvu ogenda maaso n'okutendeka kitaawe kyatuuse ekiseera naye kenyini n'agamba tasobola kuwangula mpaka zino. Dreams. We're barely making enough to survive with no hope for anything better. I couldn't dream anymore about school. Yasooka n'abannyonnyola I felt life nga bagamba mu biseera biri ebikadde kibadde kituuse ekira nga tebakyalina kye bakkiririzaamu. didn't get me ready. Not in a month. Osobola okuntegeka kono wasigaddeyo omwezi kiyinza okubeera ekizibu. Maama sooka ojje. Mom, Maama I want to feel alive. njagala okuwulira nti ndi mulamu Alive. njagala okuwulira mu kitange mulamu wano mu mutima I don't. wabula simuwulira go ge mazima kuba osanga bwe nakola ekintu nga kino nja kuwulira kitange It's for me. Now let me do it for him. kino oba osanga yabadde ajja kikola kulwanga afune sente zinasasulira mu college kirengera kusaba atulisika nkikole ku lulwe tusobole sigaza faamu kubanga sente zebatuwa nyingi omutwa gwa $. nsobola osasula ebimabanja ga faamu mpozi nenfunako ezitwala mu college. Mama yasooka n'asirikirira kizino mukazi watu masekati g'ekiro akawungeezi yakwati kuba n'afuluma mu nnyumba ennene kwe kujja ng'asembera baabo yajja agezeko sikana Ned jwa Ned yatendeka taata w'omuto mu biseera biri ebikadde. Just tell me one thing. Njagala ombuli ekintu kimu kyokka Ned. Is it possible? Kisoboka waliwo obusobozi mutabani wange okuwangula. Let's go, Will. Gwe sebo situka Will. Situka. Va muzanyo yitawo. Kirulu ntwalawa. What do you do? Gasya fulume bwe jangu. Ned. Yakwate kuboda mukanyuga muzira. Ebweru omuzira gukuta. Training begins now. Anti training etandise kati lwaliro. And it's cold. Ned jukanyuze bwe waliwo obunyogovu bungi gasya lwaki togigulira. Mama. Mama. Bana yepuli afo obunyogovu. Obunyogovu bunzita. Ned amugambye nti ka training etandise. Kuba kino kuwa kyesabidde. Yakwate kuba kyava Geruda. Abuli afo obunyogovu. Fellas, Banayi. Basi yamu nasonyiwa naye kiri bubi. The first few days you sleep 5 hours. Yagamba nti ennaku ezisooka
mwebaka essaawa 5 naku ezidako ne webaka 4 3 2 olunaku olusembayo oba tolina nakwebaka olina sigala ng'odduka buddusi paka olugendo gye lukoma olina okubeera ow'amaanyi olina okuba ne stamina olina okuba ne kabalansi olina okwata ekkuba okudduka abalala gye beebakira gwe towumula osigala ovuga buvuzi weebaka katono ate ovuga ekibangirizi ekiwanvu tolina kwesiga muntu yenna abantu bayinza okwefula emikwano gy'okupe balabe bo olina kwesiga mbwazo kubanga zoba wajja nazo baawo katonda wange olina omukisa gumugoka olina kuddukira ku mwezi gwegenda maaso otomere n'obunyogovu abasinga kijja tuuka ekira nga baagala okudduka ekiro wabula nga kiwawo obuzibu wabula gojja kuba wamanyira embeera bw'onoobanga omulwadde ngenda kusaba onywenga kano bw'onooba olumiziddwa ojja kweteekangako kano kajja kuwonya mu sekende busekende lwodi yasobola ogezaako omutendeka n'omuyisa mu basics kuba yali asigazayo omwezi gumugoka empaka ziryoke zitandike yakwata ekubo n'ayitawo kati n'obudde bwatuuka kyava asooka jja ne maguja bamuyisawo ng'ogasseko n'ekigaali kumuleeta paka erudda munda ono yasooka n'amutunulya mwami batoni yewunya kikyaliko kuteeka ebbali ekintu kyekigaali yadda yajja agezeko sibula maama maama yamugamba omutwalo gumu weri toteekeddwa fiiririra mutwalo gumu kuno nja fanwana tetugenda kufiirwa ekikulu kya byonna mutabani komawo ng'oli mulamu mama yatuuse nga talina wayiza gezaako gandya mutabani we kubanga olwedde obwongo ng'okasyeko n'omutima bwali bufokasize ku kino yasalawo amuwa omukisa wabula amugambye omutwalo gwa dola tegukussa kikulu kya byonna gwe kudda ng'oli mulamu wadi yajja seyaawe kano kabadde kateekeddwa kubeera kange wabula oli asazeewo akakwegako omukisa naye nze ndowooza mu emirimu muli balalu amuwadde seppeewo weero tuli baseya ebiseera ebisinga mbasimanyi lwaki okola ebintu ebyekiralu wabula kankusabira ekimu kyokka owangule yamugamba ngenda kuwangula gwe sente zosibira kuze tubakubula kosibira kuze gyekka gwe bosibira kungenda kuwangula twadde erudda kino ki kalijuya yalina obuzibu nga tasobola gezaako fuuwa luwa lwa kitaawe katono yamukoledde eringa firimbi naye ngaesobola ofuuwa olwa lwa kitaawe out there. You think I can do this? Matters most what you think. Oza asobola okikola kono gwe kikyolowooza kati nze ndowooza asobola okuwangula yamusiba osimika fumito Be brave. anti genda okola ekiweetaaga okukola ekikulu kyabyonna gobeera muvumo Trust the dogs. weesiga embwazo Trust yourself. weesige gwe kikyoli anti nja kikola mukama wange It's the thing you fear. Let the Creator guide you. yamugamba nti bw'otuuka mu kiseera ng'olina ky'otidde leka omutonzi akulembere yamuyita Nedi ngenda kusabulabirira emmange kooti wali tabu ekyamama nja mulabirira yamugamba sleepless kwegamba weebaka ekitono wabula vuga kiwanvu gwe abalala gye beebakira masekati g'ekiro gwe vuga buvuzi
manyire empewo vugira ku mwezi kijja tuuka ekisera nga basigaddeyo olunaku lumu abasigadde kibawa obuzibu ovuga wabula gwe kijja kuba kikwanguyira bwatu n'alyoka akwata train ayolekere mu Canada kubanga empaka zigenda simbula kuvayo mu Canada mama yakwata kubona atu yakatabanike mazima kagenda kuweza myaka 17 kyekisinga mukwase nakana kakyali katoka mala bali abasajja babira mu race zino nga bamanyire embeera baabo geze ne maguja zonna zasubira esobola ogezako muyamba ng'ogaseko ne gaasi newankubadde gaasi ye tebakwatagana gaasi yali amanyi kitaawe kyekyokka wabula naye abadde alina omutwa kubanga kabwaka amaanyi ate nga tekazanya baabo ali mu gaali ya muka yakwate kubasooka zeewo ogujji bwe bato kyayika basaze kati bayingidde Canada bagenda simbula kuva ku kitundu ekiyitibwa Winnipeg then bolekere ku St. Paul waliwo miles 5 mpozi mugaseko nezigwamu awangula resero bamwa omutwa gumu ogwa $1 nga bwe nagambye tuzalinga sente nyinyi mbiseera ebyo bakwate kubona wayizukuka Winnipeg. otuuse mu kafa kayitibwa Winnipeg. I'll show you where you can put up your dogs. Ngina kulaga wogendo sibire embwazo. Gero kusa amaso kyava yekanya. Something, ain't it? Ekye kitu ndowooza kikaye. W Harp. Eyo locomotive ya kabaka ayitibwa JW Harper. Steam. Ye musajja eyatadde sente mu mpaka zino. Kino kye bayita kilocomotive kwe gambe kiro kye gali y'omukka. Barabani stop musobola okugezaako bitegeera. Yakwate kubona asembera. Musajja ayitibwa JW Harper yalina sente kuyanja. Yajje Ruda. Kyava baka kafaka mukayingiramu. Mwalimu abantu bangi kuyanja. Kyava janga asembera. Kero kuza amasho. Sebo wano wali bataddewo kamaguja. Wati yabikuba kajabu. Why? Wanena abasinga batudde eri. Mutoya kwate kubona asembere bali. Abami n'abakyala. Clyde Shipyards, Angus McTeague. Agenda banju ya rodi ayitibwa Angus McTeague. Kyava soka asituka. Since the bankers control all okusiya ati babankers bakontrolinga ebyensimbi ngena muleka agezeko okwanjula ttiimu ye omwami ono Consists of two racers z'abange nnyina babiri from Quebec City okuva mu Quebec City and from Montreal. kulibwa ayitibwa Angus. If you please. Wandibadde oyanjula ttiima yo bwe kiba kisoboka. Hayator Groven. Waliwo ayitibwa Hayator Groven. Far off Iceland. Ng'ogasseko ne Thoden. Rosan. Kuva mu Iceland. And the great Norwegian champion. Nina great Norwegian champion. Gunnar Tivolt. Racing independently. Waliwo avuga yali independent. From Butte, Montana. Unava mu America. Race. Ayitibwa Joe McPherson. The old Scandinavian champion. Waliwo Scandinavian champion. Bog. Ayitibwa Bog. And now, ladies and gentlemen, abami n'abakyala of the Great Northern Railroad. Nandiyagadde ogezaako banju ly'omusajja akwasaganya ebya Great Northern Railroad ayitibwa JW Harper. Nga emusajja atadde sente mbino kabaka ono. The Great Northern Railroad. I'm proud to introduce. Nze ndi mwasanyufu obanju lyayitibwa Mike Riley. And the Canadian champion Gabriel and Albert. Gabriel ng'ogasseko ne Albert bayitibwa Bakari Brothers. Okay. Ladies and gentlemen, abaami n'abakyala, we are here
about a race. Ekitulese wano olwaleero tuli ku race oba empaka z'emisinde ezigenda okubaawo. The race will commence tomorrow noon. Lugenda tandika enkya emisana. Samukago gw'emisana. 122 miles. Bagenda kuba basimbula okuva mu Winnipeg wanene. Bavuga mayiro 522. It will cover the following route. Bagenda kuba bagoberera ekkubo lino. To arrive at Como Park Depot. Batuuke mu kafo akayitibwa Como Park. Mr. Harper. Oba Como Park Depot. Mu St. Paul. So I'm Will Stillman from... Mpitibwa Will Stoneman. I'm here to enter the race. Kuva Maserengeta ga Dakota. Ekyandese wano bambi nange nze mu race. Lindako. You say you're registered to race? Ogambye nti weewandisiza mu mpaka nti ye. Stoneman? Yegwe Stoneman wano. Yegwe kaana gwe. Send in my entrance form and my $50. Nasindise entrance form yange ogasseko $5. Oh, do you? Might I ask? Kubuuze. For. Lwaki? What for? For $10,000? Kati njagala mutwalo nange. Kati tuddukira ki? Empaka zaki za mutwalo. How much money you got, son? Sente meka? $2. Why? Nyinamu $2 lwaki? Afraid the penalty for late registration. Anti ekibonerezo kya late registration osasula $10 kyokka oyinamu 2. I'll give you the $2 I got. Kale kankuwe 2. And the rest I'll... Nja kuwa 8 nga mmaze okuwangula omutwalo gwange. I know what you're doing, Mr. Harper. Manyi kikyogenda maaso n'okola Mr. Lwakuba ndi mwana muto ekyo sikyagadde. The Kane newspaper sent. Ono yagamba the Kane newspaper syndicate. Twandiyagadde ogezaako sasulira omuto. Sir, Kingsley. Syabo. this young man is not allowed to compete. Ono omwana omuto muganya okompitinga. Who daily read Kane papers will loudly cry foul. Nze ngamba nti Abamerika abagenda maaso n'osoma amawulire agayitibwa Kane bajja kuwogana kimu foul. Former office in Chicago, I am. Nze bwe maaso bulogezako ofuna yafesi yange mu Chicago. Siina tabu. Ono yamwongerako $8 8. This young man may be fighting Germans in a Ono omwana a lot farther. Uno agenda kuba aweza emyaka 17. You're saying he's not man. Era ng'agamba nti gye bujja amaaso ayinza okuba agenda maaso n'okulwanisa Abajamani mu bikko. Kati ogamba musimu musajja kimala kuddusa mbwa. I'll last as long as any man here. Nze nja kuwangalayo n'abasajja ng'abasiga kati nga ggwe. Tiweefula wakabina nge nja kuwangala nga ggwe. For 20. Waliwo abagamba mutajja kuwangala lunaku. Let him race. Ono yamugamba mukkirize either abantu okwekyanga abasoma empapula z'amawulire. Wabula Kabaka ye kyasaba kiri kimu. Yayagala funa kyakuwanikako kigenda muwesa promotion. Afune entebe y'obwa chief editor mu Chicago. Akolera empapula z'amawulire ziyitibwa the Kane newspaper syndicate. Aya. Baga basuleko enguliko. Yamutereko $8 n'aweza $10 asobole okugezaako okwewandiisa yeringa late fee olwedde abadde awaddeyo 5 ge ng'ogasseko n'empapula ezimukkiriza okuyingira. Aya anti omuto muwe kisigala wabula ye muto abasa abakulu bali myaka 3 n'okweyongera wabula ye agenda kuweza myaka 17 njagala olabe. Nguliko kyeve kwajja. Not another word of these parasites, kid. You're Kane property now. Wamakati oli property ya Kane. Okay, it's just a figure of speech. Mbadde njogera bwogezi totya. Me before them. Harry Kingsley. Kyegamba kiri kimu kyokka osooka kwogera nange nga tunaba kwogera nabo. Mpitibwa Harry Kingsley. Devil kid? Mutuufu wandiyagadde ogezaako okwasaganya ne devil oyo mutabani. Of course you're not. Boy's got integrity. Omwana alina integrity. I'm right, Harry? That's cute. Yakwata ekubo n'amwetika amugyewo. Kyava amuleeta ebbali kabaala. Can't trust a man that doesn't drink. Anti tunywemu sobola kwesiga musaa atanywa. Ever made. Yanywamu ku lwa investments eya $8 gyali akoze. Can't die me now, kid. Saagala onfeeko kati. Yeah, you never raced before either. Kirabika togendangako mu mpaka. Can I ask you something? Kubuzeeyo ekibuuzo. Why'd you help me? Lwaki onnyamba? Helping you is helping myself. Agamba bwe nkuyamba mba neeyamba. Right about it. Nange nfuna ki kye mba ngenda okuwandiikako. Yasooka n'alobera akakyala akayimba. See, it's the first time for a lot of things. Kirabika kuno gwe mulundi ogusoose okugezaako kubanga weenyigira bintu bingi. Butts on your dogs. Wandibadde amaaso go ogajjuza kuba gye bujja maaso amaaso gagenda kuba gatulidde butoffaali bwa mbwa. N'alyoka ajjukira makujaze. Bano abasinga batandise dde okulabirira ezaabwe. Musaadula ye kwe kujja. Lodi ayitibwa Harry Kingsley amugambye nti gye nkoma okuyamba nange mba neeyamba kuba mba nfuna ekyokuwandiikako.
kino kirodi kiyajofunye kyajja kina maguja kyasamba gasi gutudde mu kusambwa yange naawe anti kisirise ekikyo kye kitandisa olutalo. Okay. You think you're gonna last as long as me, eh? Kali kolowooza ogenda kuwangana mu ppaka zino nga nze gwe ssebo boyika. You ever had frostbite? Wali owulidde ku kye bayita frostbite? You're on this race. No, the mercury dropped to 30 below. Mercury sebekkirira paka wansi ku 30 below. Sometime. Biseera bisinga esukka nawo. Fingers and toes. Engalo zo n'obugere. Look like this. Buba bwekolodde weebuti nga tebukyefunya. This race, boy. Kituufu. This is the meanest stretch of land that God ever put together. Kino kye kitwe kyasi okubeera ekyettabbo ku nsi Katonda kye yali ataddewo. When you get the frostbite, bw'onooba ofunye kye bayita frostbite, I cut off anything you. nze nsobola okusalako ekintu kyonna ekinaaba kiremedde. Don't give me an excuse, Borg. Trompa kyakwekwasa Bog. On the brain, don't you? Nja kusse ono ye kabaka ayitibwa McPherson mu America. I said, don't let me catch you irritating. Nkugambye. Again, now get. Tondeetera okusse kulanga omanyira omuntu afa ku ttaka ewaffe tandika. Boy, remember to call me if you need it. Wama bw'oba weetaaga okusala okuva ku kigaali kyoze tewali tabba okubirako obukobizi. Wendi. Musaatu kyava akakkana. Away from me. Wama mwesonyiwe. That little timber wolf not too far down the family tree. You are? Mugayi kimu mwesonyiwe. Yeah, we're okay. Muli okay? Buteevu tuli okay ne ttiimu yange. Aya. Kirisebo kibadde kimumanyira. I require a gentleman's promise from each of you. You will not try Kazwakwate kuba esudde ebbali. world class, although at the end of the journey. Abagagase bo baba bagenda kutambulira mu train. Thank you, Abdul. Bali mu kuwaya. To you if we have anything left over. But in the meantime, I think you'll find this cognac more than satisfactory. Elevated only by the taste of my imported Havana cigars. Kuliko lyayitibwa Angus McTeague. JW, reporter or not? Well, I was not about to let Kingsley ruin the reputation of the race. Ono yamugamba mu ekintu kye wakoze eky'obugwagwa. Kukkiriza mwana oyo mu race oba mu mpaka. Wandibadde omugobamu newankubadde kale yabaddeko kannamawulire. Yona agamba badde sigenda kuleka Sebo Kingsley kuwonera repetition gye tujimbe marabanga. How much $500 he does? You two have already bet over. Abai mwasibye dda olukumi kale musibanda. 500, are you, Angus? Ona amugamba ngenda kusiba ebitano uyu mwana agenda simatuka olunaku. Angus yagamba tasimatuka lunaku. Yes. Ogamba agenda tuuka ku kiyitibwa hatiru nti ye. Aya tusibe bitano ebya dola. Okay. Couldn't have dreamed of this. Can't wait to tell Ward. Tell you something though, Gus. Bulira ekintu ekimu Gus. He's right. Gus omanyi. Gotta stay away from those racers. Lwaki kyatukambe isufu twandibadde tugezaako okwesonga abalwesaazi. Hey, how about acting like I'm the boss tomorrow, huh? Lwaki enkya teweefula kooti ze boss? People. Sandyagadde oswaze mu bantu owulidde. Gus yetanyega. Fukasize kimu kulinda mulimu gwe. Lwaki kyava akwate kubo n'asooka asowerere ludda. Yakwate kubo n'afuwa kano ke bamukoledde. Gus bw'akawulira aba awulira ng'oluwa lwa muzeeyi. Namukadde. Kakayina enkeera. Bantu abasinga bonna baali baweddeyo. Bantu bonna baweddeyo lwali lwe bagenda osimbula. Abagagase bo bayimiridde wali eri. Noticed your article, Harry. Nalabye ka article ko Harry. Page 14. Kali ku page 14. Kale. Send you brave men off in competition. Tugenda sindika abasajja mu abavumu mu competition zino ezitegekeddwa. Good luck and Godspeed. Babagaliza emikisa emisufu. Are you ready? Era ne Katonda abakwatireko. Muli beetegefu. Mutose bakutembedde wera ya Amerika. Bwe bato ne basekula. Ne basimula yandibadde ng'asooka.
sula oyo wange abagaga balinga basatu abataddemu ssente oyo naaweta ensonda ne basimbula owokubiri n'owokubiri n'atandika bwe batyo ne bagenda ne basimbula n'owokuna Kasiako n'omuto ne bamusimbula waliwo seba asibye bitano mu tagenda simatuka lunaku lusooka mu race kikiri kirwadde ekiyitibwa ki Angus McTigg kisibye bitano kigamba tajja simatuka lunaku lusooka aya kwegazinga motoka za mpaka bwesio ne kigenda kakayina omuto aleeta misinde gasi yakulembeddemu unage okuzza amaaso ng'omuto aleeta abasinga bo tebaaka wabula omuto atwala kaasya bano beewuunya nako olusweka tekyetaaga kwaka nnyo wabula ye agenda tandisa oba kuba gasi omukwomu kyo kigera okuzza amaaso kwe kulengera yabatemye gasi tomubuulira wama muduke makufiyaso kyavazza amaaso mabega ng'omuto aleeta ekyasa owaayo wandibadde ogenda mpula ne maguja ezo bamubuuza olaga wakunu ngenda mu St. Paul Minnesota mumulabika mugenda kikenje ngenda njagala kutuuka Coming up on the racer, sir. Banaye ba racers kyabika tulina bwe tubalabirako soko kwate bitangawaza Man faring. Oh, he's probably dropped it the race already. oyo gwakana kai kakavudde damu race $1,000 out now because there's my nkwongerako 10,000 kubanze ndaba bange be bakulembedde 2 and babiri basatu okyasinika amanyi 10 and 11, Angus. Look up there. kibira maaso olabe abange sebo be baliyo where are Remy and Devereaux? bana Remy ne Devereaux bali luddawa kano kasejja katuka de Fontaine tikalaba baako okimanyi nti omuto yakulembedde omuto sebo yakulembedde omuto yakulembedde Like if it's 20 million Americans he can, I may be back in the good graces of my editor. Well, Heartbreak Hill's coming up. If he can make it through that and Devil's Run, he might get that desk after all. bana omuto sebo yakulembedde wama gasi yangu abana basatu bawe ekyokwogerako babika batunyoma notunyoma tebatutegeera abakamera sewe bali bagenda maaso nobikwata mutwe yuno yabakulembedde waliwo akayitibwa ka Devil Slide wabula ageotukano sebo nga gasi akubyeko balijoyira bemba kulene bali bazivuzevuzeeko bife bisinga byonna babimanyi musatu ageotuka wano kano kote yakategedde bukagenda kuba mu bino why kati wano sebo boyina zisika busisi oyina zisika ngo gaseko n'ekigaali kyako najjanga asembera asomba kimu ku kimu by the time agenda okubanga amaliriza akakasozi tanaba nakamalako wabula awulira atulise yabitaddemu omuliro agenda okuwulira nga bayaye bazze beyabadde akulembedde bano sebo bayina engeri gye bakibaza sitwala ekigwe tonabatuukayo basegedde sebo kagasi kalina we kajja okubira bo balina gye bayise mpolampola badai Hey, you got the good trail, boy. katonda watu sebo ye yayise walala bo bayise walala okumpimpi
yageze kuyita ne wali ensozi. On, Adrian. Okay. Awo sifuddeeyo. Kyava soka zaawo kisepeo. Tugende. Kale tugende. Bwe batyo ne basimbula. Katino balina we batusire basoka basibako. Musawo naye kyava soka kakana. Yeah, that's for about the back, eh? Waliyo kino kyasoseeyo dda. This as far as you go, kid. Wano wookoma mutabani. Leave him alone, boy. Lwaki ova ku mwana yekka naawe? $25 to the men. Nyina basiba $25 omusajja asooka ku botomu ya kino. What? Are you scared, right? Kiki otidde Riley? Maybe you should slide down. Oba osanga sliding down ng'oyo omutali mabegawo. Here's the get, make it good. Yeah? $100. Kale ngenda bawa $10. $100. $10 asookayo. Yeah? Nekiseka kikuba omulanga. Wano waliwo engeri y'oluwonko. Kati balina okugezaako okuyiya beetoolole. Wabula waliwo oluserengeto. Bw'osiri walabu oti n'olema okontrolinga ekigaali. Mukana wange osigala mabega kubanga zo magujja zisigala zigenda bugenzi. Baaba. Oyina kuwesa magezi ensonda oba ekkoona. Ne basooka baleeta kaasa. Mumu yayitawo. Wokuliramu ensobi katono nnyo bweti. Muganda wange. Ono bamuleeta. Kyava agezaako siba. Kuma omuguwa gukutuka. Laba tabu. Yagezaako siba. Ne bimusawuka. Kujjayo eddobo. Yaloba ku muti. Biri byo ne biyitawo paka wansi. Abasajja bajja beetegese. Oyo asigadde mabega. Bano basigadde bagenda. Ono yayitibwa Joe McPherson mu America. Kino kijja kisekula. Gwe kisajja gwokola ki? Kyamusukuma muli. Katakuba omuti. Ne yerigula ekigo. Magujja jo zisigala zigenda. Oyo bawaludde. Musatu asigadde mabega. Zo zisigala zigenda bugenzi. Riley asigaddeko. Kusigaddeko Riley ekigwago gaseko n'omutu n'abasigadde abatonotono. Musatu America yakuba mukogo ku kiti. Oyo asigadde awo. Bagenda. Mutwe yuno owaye jjo yagezaako siba yamukabuka nti ndi bulungi tandika jjo andise buli bulungi gwegenda. Yesu Kristo gasi yamutwa butwaji gasi banaye gasi naawe. We want to finish this race. We got to make some kind of peace here. Bwe tuba tugenda kumaliza race twandibadde tukola ku ddembe boy. Leka kutwa butwaji bwotyo naawe. Gasi yakola mulimu gwe tayagala byakunyumya. Nakayera boy kanuma. Kali mukashaka twatuka kabuga akali awo. Yeah, right over there. Wyatt just came. The Icelanders are in Morris. Iceland omu yasigadde. That's 12 miles ahead. Ahead of the Carey brothers. Boy Harper's going to be fuming when he hears that, Kingsley? Don't so concerned, Harry. Your boy's out there somewhere. Wamatofayo mutabani walabika alina wali si wala nnyo. News is unemployment. Zenaba mawulire galagirawo ntagenda bana kalimu. The Frenchman is out and one. Omufalansa omu ali out. N'Omumerika. So wo. Temumanyira bamujerega nno. Me a man, I really wanted to win this race and keep on going instead of... Naye mbutuufu nze nabo omusajja yandibadde awangula race eno yandisigadde avuga ye teyandisigadde bali kulya. You go out there. Oli musiru gwosobola ovuga masekati g'ekiro. Omuzira gugwe empewo efuuwa. Freeze before it hits the ground. Bolozi osobola n'ogezaako freeze nga teginnagwa ku ttaka. We do tonight.
He wants us to race at night. Yani ayinza ovuga mu masekati g'ekiro. Look who's here. Mulabani azze. Yankee. I think for sure I'll never see you again. Nabadde ndowooza gwe sigakuddamu kulaba. You be careful now. Beera mwegendereza kati. I'm here to protect you no more. Kubanga okusajja gwo guli cowboy teguliwo genda maaso na kutrasya. Je kubulidde mazima. Kati basooka ne bawumula masekati g'ekiro. Wabula Nedi yamugamba bw'oba oyagala okuwangula obulungi empaka zino weebaka kitono wabula ovuga kinene. Gwe gye bakuma okwebaka simanyi balya by'eggulu n'ebisigadde gwe ng'ovuga. Yakwate bali kyava asooka atula ku ssaawa. Kyava asooka azipakinga nga basigadde beebase. Ye yajja avuge. Olage okuza amaaso. Ogenda kusimbula mutabani ku makya gano. Weather's coming. I like to get out in front of it. Ati omuyaga gujja ogw'ettabu nani yakadde mbere mu maaso gaako ng'obudde bukyali. What's that? Fruitcake. Yambuza ki ekyo ky'olya kuno ndya fruit cake. You're gonna run 40 miles on fruitcake? Ogenda kuvuga miles nga nange oli ku fruit cake. Well, I wouldn't go around talking about it. People think you're crazy enough as it. Singa ogenda maaso n'okyogerako abantu bajja kulowooza oli mulalu. Not having to build fires or cook. Nze sifaayo ku ki kye boogera. Sina budde bwa kukuma muliro, kufumba, simanyi na kwetika masigiri. Nze ngenda na ka fruit cake. Bw'atyo n'adda ku kigaali. Yeewuunya avugira ku fruit cake. Jeez, this kid's a gift from God. Mbutuufu ono omwana kitono okuva eri Katonda. Sebo ye yasimbula masekati g'ekiro. The Canadian wilderness. At a time when the hearts of this nation cry out for heroes, remember that there's a boy out there. Mu kaseera kano eggwanga lyaffe ery'Abamerika engeri gye ligenda maaso tugambe nti likaabira abagira. With his mother's mulimanye homemade whistle and a spit. Nti waliyo omutabani agenda maaso n'okuvuga ng'akozesa obuvumu naye ng'ali ku kimu kyokka fruit cake mpozi ng'ogasseko ne kawiso. Yananise dogezako wandiika gasi tontwala eyo. Balina we baatuka nga kirabika waliwo ennyanja wabula neekwatirwako omuzira. Najjukiramu engeri muzeeyi we gye yafa. Gasi wandibadde okwate kubo. Gasi komawo emabega. Tetuyisa tetuka kuyita ku nnyanja boy. Yakwate kuba at least agezeeko okwetoloola. Wabula nga bali abadde abakubye ka distance. Nilwakubanga musaatu atidde okusala ku nnyanja. Kusako ekyo ekyatuke ku muzeeyi we. Page 9. Money and nature unable to dominate. Can you hear me? Boy spirit. Can you hear me? Kali yakwate kuba jagezeko kubira bali abakola yeri. Get a hold of Potter. Send him right away to Njagala ofuniye Potter. Coda. Potter omusindike mu South Dakota. Coda. Mu South Dakota. Anything he can on Will Stoneman and njagala agende maaso n'ogezaako kunoonyeza ku ki kyasobola ofuna ku Will Stoneman. Find out where it is. Njagala ageze famire ya Stoneman. Story. Bakyaganyise bo promotinga story bagiteeka ku point 14. Ayagala kwegamba kubeera omutwe omukulu. Ye musaatu yakuteeko okuyita eno. Jwira abalibo basobodde okuyita ku mazzi. Ye atidde okuyitayo. Wabula singa yabadde ayise ku mazzi. Yandibadde kati abakubidde ddala ka distance. Naye asaze wagezeeko okwetula. Yalabako ekyo ekyatukawo eri kitaawe. Alina bwe yatuukira nga takyasobola kutamba wabula okugyako okukakkana. Ne yeebika ki blanket. Wabula omuyaga gw'amaanyi. Yasalawo yeebika ki blanket kyokka omukira gugwa. Guyinza n'omubikira wano n'afa. Gasi yabogola lwodi takyasobola kusituka. Gasi kyakola kyava asooka asimbula bano. Yasaba bamuvuge nga yeebase. In 30 minutes. 30 minutes. Pembana. Banaye mu dakiika 3 tugenda kuba mu Pembana.
What if something happens to him, Harry? Nida mbutufu senge ekintu kituuka ku mwana oyo Harry. You feel somewhat responsible? He's missing. Towulire buvunaanyizibwa. Trying to get him on the front page? This kid will have bigger headlines than the war when I get through with him. All of them. Yabagamba nti ono omwana zengena mutuusa ku lupapula mu maaso. Era agenda kubeera ku front page. Ajja kuba akola amawulire n'okusinga olutalo olugenda okujja. Long enough for me to get that big promotion then. Nze singa mba ngenda maaso n'ogezaako omukozi ofuna promotion gye neetaaga. He'll die a hero. Kati bw'anaafa kuna ajja fanga muzira. And I'll write one hell of an obituary. Era nkakasa bw'anaaba afudde obituary ejja kubeera y'amakulu nnyo n'okusinga ebisigadde byonna. Things to write about them, Harry? Ne okakasa ebintu bino osobola obiwandiikako. Anti butereevu nsobola lwaki mba sobola biwandiikako. Bamugambye ddala mbutuufu omwana ono singa afuna obuzibu osobola ogezako taking a responsibility. Yabagambye mmwe temutya. Twadde bali mu pembona. Bagenda otuuka wano ssebo okusyako mu buyaga. Ng'ogasseko n'obunnyogovu. Boyi embwa zibeeranga ka statue. Wayi muyita mumutwaye munda. Omusajja afa. Alinga gwe bali bagalidde mu kafiriji. Wabula bonna bagenda batuuka omu ku omu. Waliwo eyayitawo buyisi group niye yavuga buvuzi. Gwe ssebe yojolako embeera mbi. Ye yavuga buvuzi n'agenda. Kayina ekyewunyisa omuto tebamulabyeko. Musaatu bambi embwa zamuleeta mpola mpola. Juya yali yeebase. Embwa zakwate kubo ne zijja nga zimuvuga paka lwe zaatuuka wano. Kikafu we badde balina okutuukira. Yo olwagwa kuli yaswa obusobozi nga takyalina n'amaanyi gasituka. Owaye gwe guntu twatuuse dda wandibadde osituka. Agenda okuzibula bw'ati amaaso okwekkaanya nga gaasi. Gaasi yategedde balina kukolera wamu nga ttiimu. I would have died if it wasn't for you. Mbutuufu nandifudde singa sigwe gaasi. Kirulege okuza amaaso mu ndabirwamu okwekkaanya. Holy Chicago. Holy Chicago bannaayi. Mukirabika ngenda funa promotion yange. Musooke mujje mulabe. Juya ayagala funa promotion yafuuke chief editor wa company eyitibwa The Ken Newspaper Syndicate eri mu Chicago mu America. Kali akakasa omwana ono yagenda omuweesa promotion eyo. Kubanga ye story. Bajja. Ne basooka bamukirawo ekifaananyi. Anti kibadde flash. Yesterday. How you doing, kid? I'm tired. Oli otya okoye. Come on, let him through. Let him. Bana muveyo omwana mumwetike mumuyiseewo. Enough. Muveyo tumuyiseewo. Race. Not tonight. Ogenda kuddamu ovuge kono si kyokyalwaliro. My brother says you run too hard. Muganda wange agamba nti ovuga nnyo. Kijja kwetaagisa okuwummula. Bwe batule bakwateko bamwolekeje munda. Oyo omwana agenda kumpesa promotion mumulabika musaaga. Kino kigenda kuza amaaso okwekkaanya ssebo ng'omuto waali wano. I'll pay you out of my winnings. You? Golayiri ssebo njagala ekikumi kyange kono nja kusasula nga mpangudde. Yeah. No fiend snubbluffer, eh? Kyasooka ne kituukira ku mbwazi. No fiend, sure. What is cold out there, huh? Your mama, she must worry for you, eh, boy? Naye ndowooza maama waako eraliikirirako gwe boy. You miss your mama? Omisinga maama wo? And your papa? Ndowooza n'ekisaawo omumisinga. Wandibadde otuleka ffeka. Lwaki totwesonyiwa? Boy. Before when it's too late, you... Wandibadde ova mu bintu bya race zino nga tebinaba kubeera bibi. Ze kubulya buulizi. Jwira kyakigamba tajja simatuka wadde olunaku. Wabula kati yuno agenda nabo batementa. Bakavugako ndowooza mbayiro nga 10 n'okweyongerayo. Bakyabuzayo zizo nga 3. Bakwate kubo ne bajja basoole. Wabula ye tabulinda kutya.
waliwo namukadde yali asenda omuzira waliwo nagenda okuzza amaaso okwekkaanya sebo omuto asimbudde bali mu kwebaka Nedi yamugamba webaka kitono wabula ovuga kiwanvu bali mu kwebaka kwabwe ye yasimbulirawo najja nga asembera mpola mpola why soko paper za mauretra soko paper za maulire yaja yekanya alabe again anonya story mazima akana se ovakatekeno mu story stone man running day and night bye bitu byebokera byoke bitayina makulu uli afa ye musatu agenda maso n'okuvuga katina abagenda easy whoa gas soko sibe togenda nyagenda okuza amasho kwekanya looks like one of the Icelanders boys were close yabika omukuba Icelanders kya musajja watu Groven yasiranide oli yavuze obuvuze ekiro ye nagenda bugezi yasiranide wana katonda watu yamutukako nashoka yekanya kisajja kyatuba bitekiri bumbera nungi yakanda kizukusa owayi Under mina kyogera kiroga door good dog good dog kyogera kumbwa yakyo bambye badde esufo kamala kwe kujayiye wabula kati yandibadde agenze go kyasitula omutwere kimugamba bambi genda kyava soka lowooza genda nze nvaako genda bugenzi yakwate kuba nakyetika nakiteeka erudda kyava soka kibika kifune kabugumirize okay hop kale tugende ziline zijja nga zimusika kaline ekyennaku ekiriwo kafirimbi yakaleka mabega kwabadde avugira enankaze kafirimbi akalese mabega kwabadde avugira amagujaze bano bayise n'emmanga bajja baatika ndaba kino gwe sebo nkuyina gasiya kitandisa omuseku okula kimbwa gwe kibogo gwe bogo seku kimuloba kimusika nagwe ekigo oyo kimusiranyiza musatu kimusiranyiza zo embwa zisigala zigenda ono yatuuka embali kyavasoka wujja omukono train esobole okusiba ye n'asimbula yeeyongeddeyo influenza ayinamu engeri yaka influenza somebody found you omuntu omu akuzudde oli wa mukisa boy koona omulenzi mulenzi ki ati omumerika stoneman yakutasiza stoneman nti ye bano beewuunya JW hapa kyava soka atambula yajja erudda nasooka ayimirira wano yasirikiriye okumala ebbanga anga so kimanyi nti omwana ono agenda kufiriza nusulu 10 naye ate asinze omuntu wo yabakulembedde lost a lot of strength save oyo mwana agulaba ssebo ayina omutima gw'ebbeya oba eddubu $5,000 era ng'alukisinze ky'amanyi ogezaako taasa omusajja kuba naye abadde ayinza oddugenderamu nkuteekako 50,000 nti oyo omwana tagenda kuwangula kuwono ziteekeyo oli yamugaa ziteekeyo ye hapa akirabye nti kanakana kalina omutima gwa ddubu era kiri bwe kyasamye nkuteekako ttano nakigaa ziteekeyo gasiya ziteekeyo oye bwe siikulye
kali agera okujabujja bwati okwekwatakwata katonda wapi kafirimbi no kwabadde avugira tekagudde yasooka n'asiika n'alowooza gaasi tugende uno gaasi alina emputu tomalaga mu bogolya n'osubira tyajja kusimbula olina obiteekamu ati agera okugira ati akawa ne kakwata zatandikira mu nnamba emu banaye tekikirizika ennaku nnyo eziyise emabega omwana abadde avuga buvuzi teyeebaka talya ekiri wano buli omu alipootinga ku stone man kati ye muto akola amawulire mbwavugibwa na iron wheel lindako holy shit iron wheel butuufu kiba kikola butuufu king zirindi genius oli yewaana kigamba afunye tayito ate munaye byalwa Birch made a boy, but he'll return a man. He's in the lead. He saved someone's life. Ali mu liigi yatasiza obulamu bw'omuntu abeera akafirimbi ali akafruit cake koka omwana avuka kiro na misana amawulire gafuluma gagogera ku mutwe yekka ye kingiziri yamuwadde ne tayito kati ayitibwa iron wheel. This heroic tale man's bravery spreads across the land and America rallies behind Iron Will Stoneman. Era tebyalwa ukakana seba mutade ku front page. It's great. Okay, here we go everybody. 1, 2, 3, see. Bajja bamusekwa ekifaananyi kinabira mu kirikodi. Twakwate kuba etudde bali ku kyalo. Train yaguka. Julia Harry Kingsley yagamba basindike pota. Masirengeta kata sikane family ya Will. Lodi batuke bali kyavasoka kwata ku. Abeno. Can I help you, sir? Kuyambeyo kisebo. Excuse me. Sonyiwamu. Tell me where I might. Wowe nyizo okujja abekika bomutayitwa William. Sonman. Box eriwa. Box yaki. Boys remain. Omuli amagumba galabika yafudde. Mister, don't you people get the. Nimwe bantu mwete musoma mpapula za mawulire. By his mother's America finds new hero in Iron Will. hand-carved whistle from Mbwagena maso n'okutambulira ku fruit cake ya maama we. Ng'ogasseko ne kafirimbi ebyo kabyatambulirako. tune. What is the significance of this? Nikatera mu butuufu. It must be some. Kintu kye ky'amakulu ekiri mu kafirimbi ako. Father's tune. Anti munayo tuni ya kitaawe. I see. Okay. Charming. And Kikyamula. how does Mr. Stillman feel about young? Kati Mr. Truman awulira ata ku mutabani we. His father's very proud. Anti kitaawe munayo amwenyumirizaamu. Kye tusobola okugamba. Unaze kusaka mawulire mu family. Okay. Tell Kingsley I've got an. Gamba Kingsley mufunidde amawulire agokya. Mother's farm and. Oyo omwana arwesinga funa sente kutaasa faamu ya kitaawe. Mpozi na kusasula sente zigamutwamu college. Putting the mother and the Indian on the train to. Ngenda kwate kubo mama ngokaseko n'abekika abatono abaliwo mbateeke ku Indian train. Bajja musikana. You know where the kid is? Mukomo Port Dopa. We still can't track. Mu St. Paul. Well, I know he's right. Mumanyi omwana jali atremio tracking. He didn't stop. Tena bakuyimirira. Seba avuga buvuzi, yavuga afia. Angus. That $10,000. Nze ngamba omutwalo gwe twasibye. Maybe we should send some. Oba osanga sente zo tusindikire mama w'omuto. Your money, Joe. Yogera ku zizo toyogera ku zange. Jonah naawe. Jonah, I still can't understand. Nze sikutegeera. Lwaki weesiba ku mwana ono wandibadde wamujja dda mu resi? Why? Omanyi lwaki? Because when I look in that. Kubanga bwe ntunuulira ensonga eno emyaka 35 egyayita emabega ffenna bwe twali. Have we come so far? Bwe tuba tuvudde wali ne tutuuka wano. Like to start out with nothing but a. Abasinga twerabya ntwatuuka ekiseera nga tetulina kye twatandika okuggyako akakisa akatini ng'ogasseeko n'essubi eryalimu ekitangaala. Kati omwana ono sobola mujja mu resi
mujja musuubirye ekyo aramu sisobola kikola. Fina kyobwetu wetwatandika kwali kutoba. Okay. Bwabuga izishiga kunyiga. Boka ya kitu seruda. Anga sachi kana kirabika kayina n'ikigendererwa. Tikijja kiberera kwega tikijja kubeera kyangu kokova mu race. Yaje ruda nasoka ita kubana abasajja abasigaddewo. Kuliko kino kibogo. There's no sign of Stoneman. Doesn't matter. He's crazy out of Stoneman ya ngata aliwo kono yemula luyaga avuga buvuzi. A lot here. never make the finish line. Tajja sobola toka ku finish line. And last at his pace. Tasobola kuangala okusya ku pace gyavugirako. And he's still mwagamba tajja kuangala lunaku wuno kati yabakulembedde Kasiya. Can you catch him? Usobulukizako mukwata. You know I've personally wagered $10,000. Okimanyi nti nja kuwa ku sente singo mukwata. Catch him. Namusibyeko omutwalo kono mpa half. Gwe mukwata omuyimirize. Find yourself the beneficiary of a handsome sum. Ogenda funa sente ziwerako ddala ezitegerekeka. Amugambye namusibyeko omutwalo kono njagala ku half. Namugamba kati gwe genda okwata omuto. Bw'omufuna ngenda kuwa ku sente ezo. Aya. Musatu yuno yetawumula kiri awo yasigala apanda bupanzi. Kiri bakigambye kigezeko mufuna lisi gye muyimirize bajja sobola okugezaako kiwa ku sente egiwera. Musatu alina watuuse atandise okutyamu. Kumbe kino kimutayiza. Kina gye kimutayiriza. Bwatuuka ebbali n'asooka asiba. Tandise ofunamu okweraliikirira. Nagambye tuli kasiima kayitibwa Ainwell. Vijay Productions nga bulijjo. Kubizo kisigaza bulambalamba. Musatu atandise ofunamu okutya. Kumbe kino kisimuludde maguja yakyo. Musatu ali wanasirikiridde. Mbone kitandika okwekyanga. Kumbe kino kimaguja kijja. Katonda watu yakyekanga bwekanzi. Gwe kuduka atase gasi. Gasi. Musatu musibe ne basooka bamwokerawo. Gasi. Gasi banaye. Basooka ne baluma gasi musajja wattu. Jula yabadde musibe. Kino kye kibikoze. Laba kye bamukola bambi. Ate si alina olugezigezi. Yamwetika bwetisi nasooka buteeke balika stretch. Mazima okubuta kyasiba kusitula bulungi. Agenda okuzza amaaso okuzza ku bintu bye bamwadde mwalimu embwasi. Nasooka alowooza. Wabula ategedde. Guli okusaago gubikoze. Yatulya amaguja ya kitaawe. Butuufu n'awulira ennaku okamala. Yasooka n'abeera akawo nga bw'ayiya. Water. Mix herbs. Cook down. Yatandika okuyiiya eddagala erisobola okukakkanya ekisago kya gaasi. Don't tire me now, boy. Anti sandyagadde ofeeko mu kaseera kano bambi. Sandyagadde ofe mu kaseera kano kyava alungalunga awo ebiragala. Bisobola okukaza ekisago kye ng'obudde bukyali. Anti kakkana. Yamuteekako musatu nebimuluma. It's okay, Gus. Anti kiryoke gaasi.
n'agenda ne maaso n'omufuuyira akawa. Yakwate kubo n'akomawo erudda ku kyalo. Wabula akomyewo n'obusungu. Yajja. Kyava asooka ayitawo n'aggulawo eno gye bakasiba. Kyokige okuza amaaso ekiba tekimusuubira kujja. Kyokya buloka siya. Mazima okikijja kukwako okutembwa yange. Ne basooka baatika. Kigunda obusungu. Balina kubataasa butaasa. Babatawuza butawuliza. Wabula kyamwetika. Oyagala kulwana nange gwe mutabani? Oyagala kulwana nange? Gasiya. What's the matter, kid? Kikyamu ki mutabani? Otidde? I'm beyond. Gwe ssebo ndi beyond okutya Gasiya mbwa gwe. No matter what he's done, kyonna kyakoze gwe tunnyonnyole tujja sobola omubonereza. Gwe mbwa gwe. If you ever come near me, singa ukwati kunuddamu n'osemberera nze ne ttiimu yange ngenda kukwasa ekitu ekyo. I will. Nja kutta. Owulidde? Osiri wala. Tujja kusalasa togere omwana muleke. Will, it's good to see you. I was getting worried. Gasiya nawe mbwa gwe toyasama. That's for using me and my family to. Engumi njikubye kozesa nze ng'ogasseko ne famire yange tunda mawulire go. Okuba ebintu ebyeralikiza mama wange. Boy. Bagimocheza. And a man with a gun. Totiisa ng'omusayi ayina emmundu. It's tomorrow's headline. Mr. King. Gwe ssebo omutwe omukulu enkya gugenda kubeera ki kuba kati ffe tukulaba bakulidde bbulu. Uli kye yamubuuza. I should have never made you do this, Gus. I'm sorry. Ati bulayo n'osonyiwa. Oba osanga saani kuletedde kwata kuba kola kintu nga kino Gasi. Obadde kinaawe. Abaali wali kino kyajja ki Angus McTeague. Oh, it's a fine, fine race you're running. Angus McTeague. Nze mpitibwa Angus McTeague. Nze omu ku abo kwegamba. Where are the others? The others? Ba official supporters ba racing. I wanted to thank yamubuza abasigadde bali wakote baliwo. my driver. Njagadde kwebaza okubanga basobodde otaasa omusajja wange. Came all the way here to thank me, Mr. Kyogamba ekikolese kujja kunneebaza gwe Mr. McTeague. To be young, but I'm not. Ninza okuba ndi muto wabula siri mugwagwa. I was compelled to come. Agamba nti sindikiriziddwa okujja. Condition of you and your team. Ogezaako okulaba condition gy'olimu gwe ne ttiimu yo si nnungi. You've put up a brave fight, lad. Mu butuufu olaze nti oli muvumu mwana gwe. Amongst us that doesn't admire effort. But I do feel very nze mpulira that for you to continue nti gwogenda mu maaso risking your life. ogenda kuba olisikinga bulamu bw'omutabani. Kati otegeeza Withdrawing with $3,000 in your pocket. yamugamba nti senga ova mu mpaka zino ng'olina $3,000 eza dola mu nsawo yo. $3,000. $3,000 eza dola. Prepared to offer you a reward of $3,000. nze ndi mwetegefu okuwa $3,000 eza dola ove mu lugendo. Julia kyasibye 5 kati bwe kimuwako 3 kisigaza 2. Ezo sente nyingi konera ddala butuufu sente nyingi. Well, you sleep on it. Weebake And ask yourself, kirowoozeeko weebuuze haven't already achieved the goals? ddala mu butuufu tomaze kwativinga kiki obadde weetaaga. How do I know you'll pay? Nkakasa ntya nti onoosasula sente z'oyogedde. Do it. Well, sigambye nti ngenda kikola. you are going to do it. Kale bw'obona oba otuusiza okikola. $3,000. Gwe kwata bukwasa ojjo ŋŋambe nze ngenda kukwata $3,000 eza dola nzikwase mu ngalo zo ewatali kwesika mu cash. He'd be a real beaut to lose. Mazima olina n'embwa ensufu yiiyo. Ndwadde wandibadde ogijjanjabisa kijja kuba kya nnaku ogifiirwa. Musabira asooka alowooza. 13,000 nagambye ezo zaalinga sente nnyingi ebiseera ebyo. Katuyagala nkuleka ofe naawe. Will! Come on, this is crazy.
Wiru nawe kino kyogenda okukola kya bulalo. You ought to be happy, Mr. King. Goyagala kubeera musanyufu mister. You'd probably love to see me die, wouldn't you? Olabika oyagala kundaba nga nfudde. Yeah, I wamaze dda n'okuwandiika ekirango kyange. With you no good bunch of backstabbing liars. Nze saagala kulagana abantu balimba nga mmwe. Get out of my way, let's go. Va mu kkubo lyange leka zisimbule ngende. Bw'atyo n'atema asuddeyo. Kiro kwate kubo n'asimbula yagenze. Kiri kibadde kigamba kigamu $30,000 singa ava mu resi. Jwira kyo kiba kisigazaako ebbiri kuba kyasiba 15. Kyasiba n'oli ayitibwa JW Hapa. Kati baba bagenda agenda okuzza amaaso kyava alingire bali waliwo engeri y'akaalo. Gus, you hear something? You hear something, Gus? Gus, owulira ebyo? Okay, let's go, Curly. Kale tugende banayi tugende. Bwe batyo ne bayitawo. Ayina sebo watukidde kalinga kaalo. Tena ekyewuunyisa. Jwe ennaku zo takyava ku mpapula z'amawulire ku front page. Owaye Iron Wiru. Kayuya amawulire gamuyita Iron Wiru kyokka ebya Iron Wiru ye tabimanyi. Ageutukano mazima nga abantu bamuliike dda. Yewuunya. Kiki kigera mu maaso. Talina kyategeera. Mama nyawo. Abantu babugala buwaga nkyekyo Iron Wiru. Mwebale nnyo. Iron Wiru. Kitange yangambye bino mbikwase mu bijagezako kuyamba. My name's Will Stone. But he's a Will Stone man. Gus, you're Iron Will. Yegwe Iron Wiru. That's what all the papers call you. Amawulire cheka kuyita gonna. Every paper from here to New York. Buli mpapula z'amawulire mu New York City wonna bakuyita Iron Wiru. Iron Will saves the Icelanders. Iron Wiru yasobola okutaasa Iceland. Is to save Mother's farm. Mwanoonya sente za kutaasa faamu ya maama we. His dream. Agatuukiriza ebintu bya kitaawe. Katonda wattu. There's hope. America's. Mbu Iron Wiru American is hope kwegamba essuubi lya America. Iron Wiru kyekyo. Bumaama bwonna bwogana Iron obuto bwonna. Yewuunya. Bumwe kyo kyabuleetera essanyu. Kuba akoze erinnya mbyokusaaga. Watu yashimba. Wano bamwetegekedde. Mazima bataddewo ne bande. Yagenda ashibula bamuli mabega nno. Iron Wiru abakazi abakulu abakadde. Bawogana Iron Wiru. Well, Gus. We're heroes. We better start racing like heroes, huh? Kirabika katuufu se bagira tugenda tandika vuga nga bagira. We know a shortcut. Wamaffe tulina ka shortcut ke tumanyi. Bakwatiko bajje bakamulage. Ebbali amazzi gakwatako omugira. Whoa. Ebyo tabyagala. Come on, she's frozen, okay? Jangu wano wanywevu osobola okuyitako. We'll share the train bridge. Tiwaliwo tusobola kuyitako n'obogenda kuyita eri waggulu ku bridge ya train. But that's an awful waste of time, Will. Ojja kuba omala budde Wiru. Obutose obubadde bumufunire wabayita wabula ye kasa yalengera mazzi gakutte mugira. Bwamugamba kale tujja kuyita eri waggulu. Naye nga bumugamba eri waggulu we tuba tuyise tujja kuba tumala budde. Butose obumufaako. Koze erinnya mbyokusaaga. Kayina obuzibu nga bunajja train yiiyo. Banaye muduke. Let's go. Tuduke. Kyokka magujja woziteerawo toddamuja zo zisukuma busukumi kaasa. Kati olina zinyweza. Train ejja. Musatu agudde. Mwanguwe. Kigali. Abatu. Kina we kigudde. Gali omuka yiyeja. Gasi tandika. Duka Wiru duka. Yamusikayo. Nasooka munywereje erudda. Maama nyabu. Wabula ekigali ky'omusatu kisiranye. Kyonna kisesebwese kiweddewo. Yakwate kubo najja erudda. Kyava atuuka embali n'asooka agulawo. Wabula yenna takyafaananikika.
You look like death, boy. Butufu ofana n'okufa mutabani. Drink. Mumuve wamafuna akokunywa. Ati si kye kindese. I need a blacksmith. Neetaaga omuweesa. My sled's busted. Kisila kyange munaye kigudde ne kibaluka. Neetaaga bakolereyo ekirala. Kyekimulese kyokka. Waliwo bisigadde taaga kumanya. Kyava akwate kubona ddayo. Yayitawo n'agwa wansi. Mazima Harry Kings yamutunuya kyava jagezeeko omwetika bambi. Yatuuka wali kyava amwetika. N'amuyisaawo kwe kumuleeta pembeni. Now tell me if this is too light. Thank you. That's fine? Yeah. All right. Awo kiri fine kono kiri fine. Waba ebigere byonna bitandise osusumbuka. Bajja bamuggyemu gloves. Cross the river. Daba engalo bwe zifaanana hala. Good evening. Kabaka yadde akawungeza akasufu bannayi. Well, I'd like to talk to the... Bwe mba temufuddeyo nandiyagadde okwogera muno omutofeka. Abasigale ngenda basaba musooke mutuwemu ka privacy. Okay. Yo kikomyewo wabula kikomye kuno kikye kufalinga ndala sente. Kyamuwadde 3 wabula kyeka kyalimedde ku lugendo. Prepared to raise the sum considerably. Ndi mwetegefu okwongera ku sente. Hey, 5,000. Ngena kuwa 15,000 awo at least kigenda kwa yezu oli kisigaze ezaakyo. Finishing this race no matter how sick. Ati munaye ne bw'ona okulotya kisigenda va mu race. Son, gwe mutabani. I don't think you realize who... Sikiwa nti olaba ensonga eno gyo. Gwe se olwaki otiisatiisa omwana. You from a pretty good distance. Nakulabye dda ng'oyagatiisatiisa mwana oyo. How long have you been hiding this? Mumaze ebbanga ki nga weekwesaawo. Now I suggest you get out of here. Ngenda kusaba ofulume wano. Those headline. Oba si kyogenda kukola omutwe omukulu ogw'amawulire enkya. Maybe I'm Fuluma ate. clear. Risaakira sente. And trust me. Nesiga. Nja kuwandikako ebijja okwonoonera erinnya gakya. Va wano. N'akifulumya eweeru. That felt good. Pulidde bulungi bwe mukanyuza oyo. Nagambye Kevin Spacey ag'obuzaali. Balawo sinema nga negotiator. Pay it forward. Ugaseko n'obulala nkuyanja. Yamugamba nti musawa 3 nzukusa. Listen, kid, this... Wuliriza mutabani, ezo essaawa zijja kuba ntono kijja kwetaagisa okuwummula. gotta sleep longer than that. Weebakika at least ebbanga eriwerako ddala. 2 hours. Kale mu ssaawa 2 nzukusa emu agiggyeko. Mu ssaawa 2 nzukusa Katonda wattu. 2 hours. Mu ssaawa 2 tewali tabu. You got it, kid. Kale kyonna ky'osabye mutabani kyejja okukola. N'asooka mu bika ki blanket. Wabula yeewuunya omwana omutima gw'ayina. Thanks. Yamugamba kimu we bali. Bad after all. Maze okizula olwayi katoyi musajja mubi oluvannyuma. Soft on me now, kid. Totandika ategeezako gonda gye ndibeera lw'okyafu nga bw'obadde. Kati obudde bwetoolola. Bano baba bali erudda. Waliwo eyakonkona. N'asooka ayitiramu kino. Relax, the boy sleeps. Mukakane. This day, when one leaves, the rest must follow. Tulinga abasigazaayo olunaku lumu. Omukuffe bw'akulembera abasigadde bajja kuba bagirako emabega. Which fool will start the day? Wabula ekyebuzibwa musiru ki ku luno anaatandika olwaliro. Lodi yakwate kuba jasika ne bwejukira kamuga musabiri zukusa. Ati weru. Zukuka. It's time. Kikasira wangamye kuzukuse musabiri. Wumwe ticha ina wadaga situka. Gino kubanga asituka nga ina yasanyara dedda. I can't get up. Sisobola kusituka enkwe emikono sijiwa ngo gasheko n'amaguru. Oh no, I just gotta get my... Toita musawo. Help me. Musayi gwetaka kubanga gutambula bulungi miswa kyekyokka. Nyamba akosituke. Magulu gasanyalade gaseko n'emikono. Katonda wattu. Go on, now enough is enough. I'm gonna get a... Kimala kankufunira omusawo. I'm 1 day short of the finish. Nsigaza olunaku lumu n'ekitundu okumaliriza ensonga eno. Sigenda powa mu kaseera ka. Nyamba asituke. Kyekyoka kyesigaza. Anymore, Mr. Kingsley. Ngena kusaba Mr. Kingsley. Those people pulling for me.
yakwate kubona musitwa bambi. They came out and cut trail. It's about you, Will. Kwe kumwetika. What about you? Ate gwe. Wamala omusitulamu mugambye omusayi gwetaaga ttambulira mu mubiri kyekyokka. N'amaana akwateko okujja ebbali wali magujazi. Olunaku olusigaddeyo teba kwebaka. Oba ovuga buvuzi paka lasiti. Tugenda kuwangula ensonga eno. Sirika abasigadde ojja mbazi okusobola buleeti tutandika. Gasa agenda awona. Ono yeewuunya. Abasajja gye bali abalina omutima kusiya Mukama oba kusiya Mungu. Anti kale kino twakitandise ffenna era tugenda kikomekereza ffenna. Teri kupowa owulidde boy. Gasi kati se basobola omuwuliramu kati naye amutwanga mukamaawe. Kale sigalawo Gasi. Kaseera kakusimbula. Tutandike. Bwe batyo ne bavuga. Wubulanga bwekando olunaku olusembayo tebakwebaka. Ovuga misana kiro. Kusobola okuwangula ng'obudde bukyali. Ono yamanya. Yasigala atudde butunuzi ng'anyeenya bunyeenya mutima. Daba nnono. Ono aba yeebase baamukokona. Asikali yamugamba akalinzi kasuddeyo dda. Omulinzi agenze kasya. Zino emboozi ebikazi kyebakye. Jule yeba muzukusiza oluvayo lw'essaawa 2. Bale omwana agenze. Musituke mbwamu omwana yagenze dda. Daba ebigere byavunjevunje dda. Katonda watu. Abantu bonna basooka ne bakwata mutuke. Kasya. Nina bawa nusu $10,000 olwa dola. Eri omusajja n'abasobodde okwata omwana oyo. Mukulewo geti. Mukulewo jigeti. Agasimakitija agambye agenda w'omusajja nusu $10,000 olwa dola amukwatira omwana oyo. Ne balyoka basimbula. Njakalola JW hapa yaja yekanye. Abasajja basimbudde. Wabula akatoka abalese dda. Bibadde bifuruuta. Njakalola ne balyoka basimbula. Banayi tufudde. Wabula kati kwesa bwangu. Ne basooka bayitawo. Wabula ekibaseba omukira guba gukuse. Ono omuti gwamukola. Musatu n'asigalawo. Tiyasobola kweyongerayo. Zoma kujja zisika zitwala kasa. Zo ziwulira nti zisika. Omuntu oyo wabula agenda mpola akimanyi yabalese mabega. Once in a generation, an athlete pits himself against such overwhelming odds that even the most jaded spectator finds himself cheering breathlessly. Harry. Unagamba nti omwana yasituse. Didn't know you had one. Kwegamba engeri gye yasituseemu kireetera n'omulabi ogenda maaso n'omuwagira nga mbutuufu amuwagiza mutima. Nali simanyi nti osobola okuwandika ebintu ng'ebyo. I've been in the newspaper business. Omanyira mbati Actually felt excited by what I do for a living. Omwana ono andeetedde okusya ku bbanga ly'emaze nga ngenda maaso n'okukola mu bizinesi y'amawulire. Omwana ono andeetedde ekintu ekyenjawulo kye mbadde kisuubira. Era kyovula kanna ngenda gawandiisa mutima. Musatu yuna apandapanda lusozi. Ne bano baabano bayiseemu eno. Gasajja gajja. Gero kuza amase mabega okwekanya. Nga seba amasajja bamuli katofaali. Oyo n'asooka amuyisaako ekyuma. Katonda wange. N'owokubiri n'amuyisaako ekyuma. Abasajja batwala lire. N'owokusatu n'amuyisaako ekyuma. Katonda takyalina wadde amaanyi. Musati yatuuka essira n'apuwa n'amanya nti oba osanga
wano wagenda okukoma tagenda kweyongerayo. Abantu bali eno already balinda ku St. Paul, Minnesota. Balindidde wano kulaba. Rodi akwate kubona Jahale Kingsley. Javasika na mama omuto. Newspaper syndicate, I've been covering the race. Ati munayinza eva mawuli mpapula za mawuli abayitibwa ba King Newspaper Syndicate. Say it's truly an honor. Do you know where... Iranga kibadde kya kisibogezaako okusiikana. Say exactly. Is he all right? Ali bulungi mutabani wange. Mrs. Stillman, if I know anything about your son, I'll guarantee. Mukyala Stoneman, bwe mba nnyina kye mmanyi ku mutabani we kyesobola okugarantinga mbu ali okay. Ekyokubulira alaani. Wabula abasajja baleeta ebyuma. Wasigaddeyo ebbanga ttono. Basigaza kati saawa busaawa basobole otuuka ku finishing line. Muto yasumagiridde wano abali wano nawuli ekimusibirako kumbe kino kyekizze kali kwesebo boy katusigadde babiri. Oyagala okuwangula. Trail down there to St. Paul. It's the only way you get there before the... Waliwo akakubo kemanyi ka shortcut akasobola okugeza kutuyisa mpaka ku St. Paul. You follow me and you'll find out. Bwongoberero ojja kuzula nti biruma. Amugambye nze waliwo akakubo kemanyi bali abasigadde ke batamanyi akasobola okugezako tutuusa mbwangu ku St. Paul. Then bw'onongoberera ojja kufuna obuzibu bw'akakubo si kangu. Aya wali mbuseba aba basaze kumbi kitundu kya mayiro kirambirira bana baba beetoolodde eno daba nno gyamuyisa w'okolera ensobi n'ogw'emmanga tosimattuka wali so risike naye amugambye nti kakubo kangu nnyo. Rodi yasooka n'atuuka ebbali n'agamba kweri gugenda gusekula magujja mugende kasiya gwe boy ulinda kitugende obusaba bali bagenda gasi munayi omusajja atuyisizze no nga waasi wangu mbutufu alengera omusajja agenda unabitaddemu okutiitiira gwe zinawo nyina okuwona gasya yitawo tuga omusajja oli agenda obadde ki gira situka tugende. Damn you, River. Mbutufu mugagwe. I'll beat you. Ngenda kuwangula olwaleero. Took my father. Wanzijjako kitange. Wabula kati tugenda kutuba. N'asooka aleeta ekigaali. Wabula kati alinako magezi. Kubanga n'amala akola ensobi olugwayo tasimattuka. Gaasi nno yakulembedde. Gaasi abagabe bamusibe. What do you know? Kino kisekula zimakujja bwe kiwogana. Baabo. Rodi ye yeetoolodde ati. Nomala oweta obubi akagaali. Wabula zino zitandise okujjula zisekula nnyo kiboko. Eno yatuuka ekiseera n'eyimya negana mwana embwene tusekudde nnyo kiboko gye puliyambikooyi. Gasiyo natusekudde nnyo mpulira mbikooyi. Mbagamba mugende musiriwala. Mugende. Kijja kiyomba mu kiruga. Kugamba situka ogenda okiriwala. Gasiya mwago. Gwe. Zimufunziza. Nezisoka zifatono. Bulijjo tukuba kiboko lowooza. Kyoba kwa muzeeyi. Bulijjo tusekwa kiboko. Lwadi sebo ye ayise eno. Agera okuza abaso nga kyebakola munywanyi. Yakuba buleti asobola zimutaasako. Bwezi twene zivuga ekigaali. Rodi ye yuna agenda. Zavuga kigali kikalu nezikwata muli. Kati nayiseemu asobodde okugezako simatoke w'ettabo kamala. Naye nga kyamugambye mbu senga oyita wano bali obo basazeko kumpi kitundu kya mayiro. Bano bayise eno ku lugendo oluwanvu. Bananiso pondoka. Boyiga saakubye naye nga babulayo kadisesi katono batuuke. Baabo.
boyika finish line obanga kulengera ko wali eri ne basoka bavuga la WhatsApp bavuze mailo 5 22 ye musatu no yayise wagovu kati waliwo abayina bitanga waza bibalabira kumpika mailo kalamba unagero kuza amashu ngalaba akulembedde abayi soko wandike ba kari anti omuku bakali akulembedde wanika bano basoka ne bebuzo mutali rudawa omuku bakali akulembedde anti bamugumu abo basajja bajje W hapa Stone wai soko lindeko tubaze Stoneman yafutuke no masekati gemiti wandika Stoneman yababa kulembedde afubutuse basekati gemiti anti ayo ni wiru yakulembedde tikisoboka namwe omwana yakulembedde anti ayo ni wiru wange kono yeyeka teri mulala ayo ni wiru yakulembedde endulu nesoke vuga abantu bona bajene jibende wera mama nyawo muto yakulembedde wabule kyebuzi watu katya mama ageno kuza amaso kyavalingira mutabani we basoka ne bamusimba obugalo omutwe yakulembedde wabule yapondo sedda katonda watu yuno tacha gasindika gas asika ngabo kiwulira mama nyawo wabula abatuke bali musabla bwashirituka nagwe ekigo tacha asobola kusituka yashirituka nagwe ekigeruda anti bambi situka mazima JW hapa omugaga tacha afa kubasajja be bawangule bambi yagala omutona awangule gasi yabogola mama yaduka shika ne mutabani we abantu abasinga bawedde mama kyukabuze ukadise shikati nyama lilize mazima n'abalatu banna bakuja wabula agasituka musajja watu bambi tayina bona bashike okubale banga nedi kyavai wakakawa gasi nawulira ara abantu bakimanyako mbu atambulira kawako gasi yasala wasika abasi abayitu siko omuntu bona kwe kuyiwa kakawa musatu yatandika okubanga ddamu amaanyi gasi asika tibasobola musitwa lwasonga bajja kuba bakiitinga akyali mu resi gasi amusika mugaba boy wadi badosi tukago budde bukyali yakyuka za amase mabega sibana sibasajja sibakyala sibakadde bona bawagira omuntu omuyeka ayinu bona batadde kakawa urage okuza amaso nga abasajja baleeta kerino baba dasinga k'ekitundu kya mailo gapo bagigasi gasi alengera musatu yajja asituke kubanga sente aziraba ziri kumpi waneno yekakaba nasoka zawe kigali anti afande tugende gasi nalyo kasukuma ekikumi genda abasajja bali mabega bajja labo obuzibu musatu yatoba akasijja kati alina gasi ko kasobola n'okusumako n'emisinde otakyasobola sukubako na misinde maguja ze zirina okukola ezoli zireta misinde yuna agenda gwekigo katonda watu bannayo abantu basaabusa kuba bambi sente azisemberedde yatoba nasindika dabo omusajja amuyitako omusaala agenda afuwa n'okufuwa mukyatu n'alwana duka wiru gasi yasika omuntu
Gasi nasika omuntu. Gasi yalwana. Zino zirwana. Wabula gasi afiirawo. Yasooka n'atoba. Bano balaba. Musatu yakomekerera yawangudde era. Mama kwe kumuyita mutabani. Mama yamuyita mutabani. Bwe batyo ne bamusitula limegwa wansi bambi. Kyava asooka musimba akafumita omutabani we. Kali kasi akanaku. Kyokate kikiseera kyekimu kali kasi akasanyu. Ne Angasi. Mbutuufu yawa omwana ono obugalo. JW hapa yakkiriza ye. Katonda watu. Abantu bonna si obo bavudde ku byensimbi. Bambi ne bawagira omuto. Era buterevu ne Kabaka nasibuka nabagamba ko bizo temuzanyirangako. Busigala bwange bulamba. Video Junes Productions nga bulijjo. Nagamba esimu 0774 5462 45. Mukama bankomire. Kula Kings Sports Bet Uganda Limited. Mweraba.